abadde tuli awo emisana sana awo tugenda okuwulira kyekiri e Mukono. Twala otumira ku mukyala eyabadde ku ssimu. Mbabuulire muwe bannamawulire ekitiibwa. Kakati nno nze olwo omwami yatukubidde sijja kutegeera linnya lye. Yasoose tugamba 20. Bafu. Addamu. Kati mwe mukyali ku 20. Beeyongeddemu kati batuse mu 24. Kati mukulu nga magenda keera nzijjawo. Kati bali mu 5. Buli kaseera bafulumya. Kati musaasira munnamawulire abeera ku ssimu n'alaba ekiriko n'asooka ne yekkakanya ne yeekompozinga n'akiweereza gy'akiweereza ne baki airinga nga bwe kiri. Naye singa mwali munnamawulire mwe singa mwatta abantu. Singa ensi yafadda. Nagwe omanyi kati geego ge tuyita ffe eri mawulire okusasamaza amawulire aga. Emirambo ebibiri ogimanyi. Omukyala bonna bafulumya emirambo ku mirambo. Abaana bafudde baweddewo. Kuba kuba kutya. Okutya kwandibaddeawo naye bambi mujja kukutula abantu. Omanyi omuzadde kakati no ali mu bifo by'e Mukono kale kontino osobola okutuuka ku ssini n'olaba kuki ekitufu ekiriwo. Ninjala kuma akafaananyi maama oba ali Luweero ali luddayo bye tugira amasomero ne bakusindikayo. Imagine obadde ku mmotoka ng'ovuga essimu n'evuga n'ogikwata oli ku lugendo olina gy'olaga abaana bonna baweddewo bafu bannaye abaana kibi ekyo nno naye gye kyatandikidde ate kyo kibi nnyo ddala. Poliisi ekyali mu kunoonyereza. Abaana ba Nakanyonyi senior secondary school e Mukono twabadde tuli awo amawulire ge twafunye geego baalidde emmere gye tuyita eri poisoned. Ate bonna bakisulo. Ekitegeeza emmere baagiridde ku ssomero teri yavudde waka ng'agiridde. Oba emmere yadde enfu kyonna kyekiri tujja kuba tufuna like full report. I believe house ejja kuba edimandinga ekirungi nalabeyoko ku minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joy Kaduchu Moliko Kaduchu nga embeera ali naye musawo webale nnyo ng'ajenga eginzeemu ekisinga obulungi era kye tusabirira nti olunaku olweggulo we lwaggalidde we lwakulozingidde nga tewaliwo ripooti ya mwana afudde. Twongera kusaba Mukama Katonda akikasuke wala ekyo. Bonna abaana batereere bulungi nnyo. Twebaza abasawo abaddusewo because ku ssiini waddewo abasawo abaze ne bawa first aid. Naye nga gwe basooka okuwa obujjanjabi busookerwako nga buteeka mu ambulensi nga bamwongerayo. N'abantu abengi abataddeyo za ambulensi bannabyabufuzi baani abaleese ambulensi mwebale. Kyabadde kirungi nnyo. Mpozi ekintu ekirala kye nalabyeko. I don't know how to say this because I posted it on my Twitter and kiina egundi kiriko ko debate. Abazadde bawulidde nti waliwo ekigudde ku baana baabwe. Poliisi bw'okuba omuzadde ng'omwana we ali munda the fighting for their lives ate omuzadde I believe there is a better way okuhandulinga abazadde bano kuba nabo okutya kubanga mwana we yes I understand essomero lyanjagadde okuprotectinga image ekintu kireme kubava mu ngalo kubajjukira abantu babeera bangi kubanga kati tukyali mu kugeza kutaasa baana tunadda wali awasoose kikyo kyaviiriddeko. So but still obukakamu omaye okwetegeera kikulu nnyo n'otegeera nti omukyalo nayinza okuba avudde kati omukyalo yagambye nti bonna bafu. Okwetegeera kikulu nnyo nti ayinza okuba ayogedde ekisasamaza naye ate olina omutegeera ennyo lwaki akyogedde already abaana bali awo they are lying lifeless so yajja laba bafu gwatakutteeko. Naye njagala okwebaza bonna bannaddiini ndabyeko omusumba omulonde ow'e Mukono Enos Kagodo naye mulabyeko awo. So tweyanza omanyi abantu abo bwe kati olaba nga abakulembeze gye bali n'olabayo munnaddiini kakati kigumya abaana abali wabweru nti osanga kasita bali gye bali munda ejja kubanga eggwa. Kale katusuubire kigenda kuba kitereereyo era tusindikayo ssaala Mukama Katonda atereeze ekiri mu